agala amasomero nga twakawaayo fees oli yasooka kati njogera nga muzadde nga twakawaayo fees oli yasooka kati twebuza wetubazzaayo kati baddamu tusaba fees era balina okubasaba fees oli yakola ki ziri zagenda namwebera mubadde mugiraba andi kati ate naffe gye tuzijja tubadde tetukyakolayo kati olwo gy'otutta omwana ku ssomero ewa headmaster ye olowooza agenda zijjawa okuvugiriza omwana ono abeere nga ku ssomero abeerawo obuuziza ekibuuzo okitegeera kuba era kati anti byebyo ffenna bitweraliikiriza ekyo kiri awo kyakubiri kye kiri kyogambye ye kati abaana bagenda kusoma batya kubanga ebibiina baali bakabiyingiramu ebbanga erisinga obunene tebalisomye kati bajje batandike Oktoba basomye Oktoba November December kati babenga bayita byonna bibuuzo tubyebuuza byonna tubyebuuza abaana obafuinako ko ku budde waka nobakochingako maama waabwe gwe mulimu omukulu gwakola kati kusomesa baana ate mukama mulungi nti yamanyi okubasomesa nange mmanyi naye obuzibu bwe buli ate nze nina okunoonya akawogo kati eri omuzadde ate ye atamanyiddeko ddala anze mmanyi okusomesa subjects zosinga ze baleeta yonna gye baleeta ate kati onoogamba ogambe ki yejja kujja ne homework we wanaaleeta wa geography amanyi gwe taata we gwe mugezi olunaku lwo lutandika otya mwami Patriko olunaku singa olutandika otya olunaku lwange lutandikanga na ssaala naye kati ndutandika na kunaaba nendyoka nzizaako essaala lwaki byakyuka oluusi nagamba nga nsooke na ssaala otulo ne tunzibira awo enfukamidde ate kati okimanyi naye ekintu ekyo nti kiri komoni nnyo ebyaddala omanyi nti oyinza okufukamira okwagala okusaba otulo ne tukuwamba kati byantuukangako nnyo nenkowa okutuuka leeti ku mulimu nenkyusa kati nsooka kunaaba nensaba nendyoka nvaayo eka nenumba onaaba gookya aganyogoga lwaki ganyogoga aganyogoga gano bwoganaaba omubiri guzuukuka guzuukuka ate buli kimu okikola chap speed bagabaganyogoga oyagala oyambale mangu wakoveewo mangu nomanyi amazzi g'okumakyo geeyiwako abo bati wakimanyira naye kati ffe twakimanyira omanyi engeri gye ntandise okuba nti nkeera nnyo nina ebintu byengezezaako era gwe okusaasira kati nange mbadde sinaaba amazzi gookyanga naba amazzi ganyogoga naye si malungi agokya njakubuulira si malungi kale Patu naye nagezezaako ko okunaaba amazzi nga gookya kati omanyi kyatuuse otuuka okumaliriza okunaaba amazzi agokya n'owulira nga wenna obugumye bulungi nnyo bwoti kati buli ogezaako bwoti okutuula naye oba ojja ekizigo kwesiiga n'owulira otulo nga tugamba otulo tudda buzzi ng'owulira twagala kuba nga tukomawo bukomye amabisi gwe gabeeridde amalungi singa obeera n'omwana w'omuwala ewaka bigambo ki by'oyinza okukozesa okuba nga ogamba omwana omuwala nga gwe omuzadde nga taata bigambo ki bye wandinyumiddwa ennyo ng'ogamba nti mulimu ebintu ebimu ng'omwana wange bwe nfuna obudde otuulako naye nga mwana muwala waka bino byentera okumugamba bingi byogamba omwana ekimu abaana tubakubiriza okubeera ab'empisa kubanga ffe kitukirabyeko obulamu bwe tulimu oba tolina mpisa tobusobola okukolagana n'abantu kikulu naye togenda kukolagana n'abantu nga tolina mpisa olina okubeera omuntu ow'empisa abaana tubakubiriza okuba abakozi kubanga maaso era bwakati tukibagamba nti beera mukozi kubanga bw'olifumbira omusajja abasajja baagala bakazi bakozi ffe ekyo tetukyongerako naye gwe omukubiriza kubeera mukozi n'omukubiriza okubeera omuyonjo nnyo nti mba mulaba kaseera ebulawuzi okuva ku basajja okyalimu nedda mwana omuwala takola bw'ati wandibadde wagikyusizza engoye okuva owedde oyoza ngoye ezo zokka kola ebintu speed okimaliriza okola ekirala toddawo naye nga oba omupreparinga ebiseera bye ebyo mu maaso naye gwe nga bino by'omukubiriza tubakubiriza okutya Katonda kikulu okutya Katonda kikulu n'obuteeraguza nakyo kikulu definitely kale bw'omuyigiriza okutya Katonda okweraguza oba okugobyewo then tubayigiriza n'okufuna emikwano emirungi tugimanya tutya abantu abasinga anti omuntu bw'obeerako naye kubanga emikwano togenda kugwa mu muntu leero gaeddaana oli mukwano gwange no naye bw'obeera naye ebbanga n'olaba ebikolwa bye oba enneeyisaaye olaba bweri n'olyoka omanyi n'asobola okubeera mukwano gwange twaga munoonye emikwano emituufu ate muyiga okukuuma emikwano emirimu gyange mingi gyenkola nkola mu bwa MC
naye ogenda n'okola bwa MC ku mbaga taata w'omwana n'avaayo okwogera taata w'omugole either omuwala oba omulenzi naye naga munzikirize mpite muganda wange ono naga ono twasoma naye okuva mu P1 n'amugjayo P1 naye ng'omuntu akyogera wa myaka nga 82 mukwano gwange ono amuyita na muganda we baludde nnyo so kinyuma nnyo okukuuma emikwano egyo nabyo nze mbiyigiriza abaana mufuna emikwano nga mituufu ate muyiga okikola ki weewaawo abaana bamanyi okukola emirimu ewuwo ate kati ani abaana agibakulira balina ogikola bamanyi omanyi okuwaata gwe nga mwami Patriko omanyi okuwaata bwekiba kizibu mpaata kikyotegeeza ekiba kizibu anti oba bansibidde awantu siina bwenvaawo matoke ge galiwo siina kyakulya kirala owaata mpaata era kyova olaba olwaleero luno njagadde tubeeka kwe tulaga abantu njagadde tubeeka kwe tulaga abantu nake nkutegekedde njagala tulaga abantu nga kakwatagana n'okuwaata kalimu ebintu ebyekuusiza ku mpisa obuyonjo n'embeera ez'obulamu bwa bulijjo awaka kati era njagala nkujje wano nze nga nawasa mangu manyira ebintu by'okuwasa amangu emirimu egimu oba tonnagiyiga kikyotegeeza emirimu egimu oba tonnagiyiga kuba wotuusiza okuwasa at least oba obaddeko waliko mu buwulu ng'oliko wekka era buli wenzijukira obuwulu bannange nengase Katonda amanyi yandi bunnyongeddemu nedda tekikyasoboka ekyo kyerabira tekikyasoboka obuwulu bwanyumanga Diana era bannange omanyi okunaaba lw'oyagadde omanyi byeyogera bina ebigendo tutwala Patriko ogamba nti obuwulu bwakunyumiranga kitegeeza wooli kati tewanyuma nze buli bwannyumiranga byange n'osula mu stocks olwo toyagala kunaaba essuuka n'ozijjako n'oziteeka wansi omufaliso ozijjayo nga zeegolodde bulungi naye ozijjayo nga liwo bagenyi bate wali bagenyi zisigalayo wansi butalaba kabeerabeera kati kyoba olaba njagala essaawa eno Patriko nkujje wano ngenda kukutwala ate awalala tubeeko ke tulaga abantu kati kasooke tufuumulemu katono nnyo bwe tuba tukomyewa otya ekyo njagala abantu tulabe oba ddala kubanga ebintu bingi nnyo byemugamba abaana abawala ebiseera ebisinga naye ng'ate abaana abalenzi babyerabiro bagamba ate nga byandibadde bibayamba mu bulamu obwensi kati olwaleero luno era bwe nabadde nteekateeka omuntu ow'okuleeta ne bagamba twagala singa kino aba takikoze oba kino oba kiri ne ngamba nedda ku bino bye balonze ebisatu abantu abasumulula katulondeko kimu kati kyetugenda okuba tubawa kale mukirindirire kyetugenda okuba nga tudda nakyo program sumulula mwokyali akanyomero onkolera tobaawo oh yeah, Africell is my friend. I don't need to worry for the rest of my day. Kuna Matata, voice and data bundles. Free OTT. Now I can social distance. Call you all day. Kuna Matata. Hakuna Matata, the newest bundle from Africell. Lots of data, unlimited calls, and free OTT. Dial *133#. Select your preferred daily, weekly, or monthly bundle, and Hakuna Matata. Stay connected, stay safe. Africell is regulated by Ghana Communications Commission. Hakuna Matata. Gafa mu umeme gawagidwa. At Umeme, your safety is our top priority. Report illegal practices to Umeme when you detect them. Download the Umeme app for other services. Stay alert, stay safe, save lives. Umeme, powering Uganda. Abalabi baffe aba BBS mwe bali kubanga mwekumidde ku TV yaffe Enganzi. Amannya gange nze Petero Kawujju era nvudde wano mu kitongole kya Umeme. Twagala okutwala akadde kano okubebaza olw'okuba nti mwekuumye munaabye engalo era mugoberera ebiragiro bya ministry yaffe ebyobulamu. Season eno tukizudde nti abantu bangi bavuddeyo okwesimbawo mu bifo ebyokulondebwa by'obukulembeze twagala obbayozayoza. Naye ate era ekisinza okutweraliikiriza nti ate tulaba bangi bavuddeyo okuteeka ebifaananyi ku waya z'amasannyalaze ne ku miti gy'amasannyalaze, ekintu eky'obulabe ennyo era ekiyinza okutwala obulamu kubanga toyinza kumanya oba gwe kennyini alinnyo omuti okuteekayo ate nga toteekeddwa kulinnya muti oba waya okuvaayo
negwira omuntu kubanga tulaba abamu bateeka box nga mulimu amayinja abalala birimu bicupa by'amazzi ate nga bizito bissa waya wansi. So tubakubiriza era n'okubajjukiza nti amasanyalaze ga bulabe nnyo era mulina okugewala. Bw'obanga toteekeddwa kusemberera muti togendawo yadde okuteeka ekintu kyonna ku layini. So twewale okukola ebintu ebitasaanidde kukolebwa kubanga kiyinza okutwala obulamu wandiba ggwe kennyini oba omuntu omulala yenna atambulira ku kkubo. So twagala okubebaza era twongera okubajjukiza nti mukole ebyo musaanidde okukola mu sizoni eno gye tulimu. Bw'obanga olina kyolabye ekiyinza okuleeta obulaba akadde konna mututuukirire mangu. Tulina offices kumpi buli wamu oba okukuba ku nnamba nooti 8 nooti 285. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Agafa mu umeme gawagiddwa. At Umeme, your safety is our top priority. Report illegal practices to Umeme when you detect them. Download the Umeme app for other services. Stay alert, stay safe, save lives. Umeme, powering Uganda. Okimanyi nti osobola okutonerako abaagalwa abo Airtel voice bundle yonna gy'oyagala ku bwereere. Iye okutona voice bundle kwa bwereere awatali kusasula yadde. Nyiga bunyizi *M00 *2 kati olyoka olondewo ku bundle eya daily, eya wiikire, eya buli mwezi, zaaweze oba night bundle. Yingizaamu nnamba y'essimu eyoyo gw'otonera. Kati salawo okukozesa airtime oba Airtel money okusindika abaagalwa abo bakuumire ku mukutu ng'obatonera Airtel voice bundle ku bwereere. Airtel, the smartphone network. Mazima nange kyenkuleeseko nkitidde. Batandise tugende. Nkubulira mazima nko Paatu. Nange kyenkuleeseko nkitidde. Kyennabakoze nange kikulu. Tukomyewo mu programu yaffe ya Sumulula tukyali mu kanyomero aka Onkolera. Tulina bye tuba twagala munnange gwali eyo yiga naffe tukola ki bwe tuyiga. Olina omuntu ogogamba nti akolera. Nate ebyo byetetera kulaba ebya bulijjo kitegeera. Twagala tutamuzeko mulamu bw'abantu obw'enjawulo. Era ku luno bwe mba maliza okubanga nfuna Patriko Mujuuka oyinza okungamba nti munnange gwe neetaaga gwe njagala okulabako ng'ate munnange ye asoggola lumonda n'abagundi. Ku luno kati wano we mutadde twagala tulaba oba okuwata ddala asobola oba okitegeera. Tuli babiri ne Patriko Mujuuka. Paatu oli wetegese bulungi. Naye omanyi omuntu ategekedde ebintu bino nga bw'obiraba. Kwefulukuta. Era yakutaddemu eno empalana ey'ekikulu. namukola ki? Kwefu simanyi kye wamukola. Kati n'agamba nti nzije mpaate. Yagambye bino byo alina okubirabako ng'obikola. Naye era nga bw'obiraba ngolozo omuntu otandikira ku kiriwa singa kale kati mwana wa bulenzi gw'oyigiriza. Oba oyinza kutandika kuyigiriza wa buwala w'obulenzi mba saagala muyigiriza ati bino. Nabo mubajinyiza nnyo. Abo ate bamaama baabwe weesanga nga bye basinga obbakwatako ennyo. Bamaama bamaama be babeera nnyo ku balenzi ate bataata tubeera nnyo ku bawala. Weewaawo kale bw'otunuulira ebintu bino byonna nga bwe biri otandikira ku kiriwa ku byayi. Yiyi mukulu ku byayi n'okola otya? N'obiteeka mu kibbo. Tugezese ekibbo kikyo ate ekyo nakyo naye kati kyeŋŋeraliikiridde eka bayinza okutya nti tebulijjo bino mwagisobolanga yeebuzabu aba weebikkeko katutandike na kino. Tutandike na kino kyakubikkako. Weewaawo naate munnange kati kino kiraba kati bw'obanga gwali mukikola wekka kitegeeza gwadde alina osooka okwebikkako obuteddugaza. Abasajja tetugendako masanda tegatukwatako kati ffe tetwagala byakwejala byebyo. Wano w'osuubira nti we tulina okutandikira kusooka bino ne tuteekamu ebyayi n'oteekamu olulagala kati oluteekemu. Nteekemu olulagala kali nga tetunaateekamu lulagala tulina amazzi ag'engalo tusooke tunaaba engalo. Nze nno nabadde nazze naabye. Ekituufu nakulabye nawali ne bakufiira na buli omuntu. Nekambu naabeko twaliko.
sagala weekwase nti ate munnange tebabimpa. Mbuuza ati aliwa ani agenda okuwaata nze ggwe? Era ggwe. Nga kati gwokola ki? Nze wendi tofaayo gwe gumava mugumuwoli. Ogenda kuwaata. Ogenda kuwaata. Wano tugenda okulabira abantu nti kale ebintu basobola oba tebasobola. Nakunnyonnyodde. Nawasa mangu. Nze sirina buzibu okuwasa bwose kulinaako buzibu. Oba wawasa webale kuwasa. Wemala okuwasa amangu. Nimba kati bino nga sikkirizibwa na mujjokoni. Kale kakitegeeza engeri gye mba nange ngenda okuyambako kwagenda okuwaata. Mba nina okunaaba engalo. Kati toyambala buveera. Nedda kati engeri gye mmaze okunaaba engalo obuveera tebugenda kwetaagisa. Amasanda tegakugendera. Atofaayo kati ffe abaana abawala bino tuba twabimanyiira tubiteeke ebbali. Kale otulaze wano nti bino bye tuzzaako. By the way tujja kuba ntufunayeko ne ku ssimu. Ali ku ssimu osobola tuwa direction naawe obimanyi otya kubanga ebiseera ebisinga abantu mubeera eyo ne mutandika obuuza nti kinakikoze bubi nakinakikoze bubi naye nga naawe tokola ki tokimanyi. Kakati nammwe mujja tuwa ku direction mutugambe munnange kino kyoteekeddwa okubanga okola ki. Waliwo ensobi mu kulaba okukwa? Ngenda zikulaga ensobi naye njagala nnyo okusooka okulaba waliwo wakikolera. Ngati amatooke nga watanga teekawa? Amatooke ogenda teeka mu sepiki ziizo. Ayino gonna nga bw'ogalaba ndaba nga agayina okuggwaawo. Naye we tukitandika tukimaliriza. Tulina tugafumbe tugalye. Awokufumbira wakubuze. Sikuwaata amatooke ate tugalekaawo. Naye kwefa akambe watuwadde kamu. Kaakana. Ndabye nga akadde kabuze munnanga nti. Ndabye nga akadde kabulidde mu bintu. Kaakati munnange Paatu. Wangi. Batera kuyita linnya ki? Baani. Abewaka. Awaka taata. Bakuyita lya nedda ngamba Mami Majjo. Atera kuyita linnya ki? Ate abampitira ki? Ne naawe abaako ne lyakuyita. Nga mpitira ki? Ajja buziwe ndina ngamba kyanga. Kale singa oba omuli kale si abakubidde essimu. Agamba halo. Nange ne mugamba halo. N'atandikira awo. Tewatulekedde ssente. Teri bino byakuyitayita mbw ate manya eriyo amannya munnanga gajja amapya ennaku zino aga Buju, Baby, Darling, ago amanya golooza abaana abalala kale mwe mubate mukikozesa abalala bakikozese. Kisinziira. Kisinziira kuki? Bantu kina myaka ki? Naye kati kino kweyita mami ne dadi nalaba we kiva. Kiva ku baana. Kubanga omwana aba gwakuyita dadi. Ayita maama we mami. Kati ng'oyagalamu nga genda ogambe mami wo. Naye kati wotokateeka kuno nga genda ogambe mami. Ne weesanga nga naye omuyise lya mami. Lwa mwana ono. Naye ng'ayita lya dadi nti genda ogambe dadi. Exactly. Kitegeerekeka nno munnange. Kati era awo ndugwiramu nange ne babimpite. Bwe mubeera ewaka mutera ofuna emboozi za politics. Tuzifuna nnyo munnange. Eza politics. Patriko waata. Anje wayina. Ene tulina ogenda okuvaano ngegenda. Linda kwa etoko livuddewa. Atiri nawe leka. Etoko soko demo likwate tulabe. Soko demo kwa. Muno ati ndi umusi. Banango nenda soko demo kwa toka. Sala. Liryo bwe ndikoze bwinti. Nedda liryo liwunzise. Nedda nnyabo. Demo kwa liryo lisoze tulabe. Era bwe libadde bwe. Kale tukole. Omaye omanyi nti nze tonkolera. Nze tonkolera munnange. Nze tonkolera. Ala tonkyaya amangu ago nti sikolera. Nze tonkolera. Kale tewali buzibu badde okyatugamba emboozi za politics ntera okuzifuna ewaka. Anti ono Danstan Nsuulwa tetumusubwa. Kaddu Mukasa tetumusubwa. Kati ono abeera nnyo ye nga abalaba nsanga yataddeko ddadda. Kati bwe mutuukawo mmwe tebitera batabula omukazi tawagira kirala naye towagira kirala. Tuwagira kyekimu munnange. Okay. Kati osuubira nti era bwe tunatuuka mu kalulu obululu kwegamba bwa famire bwe busooka. Obwa famire bwe busooka. Bwe busooka si. Anti munnange ayinza era tulabyeyo abamu nga basooka tulabyeyo abamu nga yatuuka mu kumubala obululu. Mu kabokisi. Nga talaba mu kantu. Nga babalakamukoka kitegeeza ke kake. Era. Waliwo ne yagira mulabyala n'ibino ebyakaggwa. N'akola mu bwata olwo baakuwona ku muntu.
mabega mugongo we nakolako bwati awo balina gwako nga mazima teri ayimiriddeyo. Oh my God, naye bw'oba olina essuubi kiba kirungi nti famire yeeyina okusooka ate byala ne biddako. Naye kati essaawa eno owulira otya nga abantu olwedi bakaza bakuyita erinnya lya Honorable olwedi balikuwadde erinnya. Nkyebaliza Mukama ate nenyongera kulwana nnyo okulaba nti ate sibakyusisa linnya lyabwe lirina okusigala nga lisigalewo nga lyeryo. Kituukirize ekyo kikulu nnyo kituufu ekyo. Kali tugenda ddi Nakifuma bannyonnyole. Nakifuma by the way nno kyangu nze sikirinaamu buzibu sikirinaamu buzibu ate gwe weetaaga ne tusulayo Nakifuma olwo musula munnyonnyola bantu bozi wangambye ebitundu kina ebisinga byonna bigenzeemu kati tuba tubaddamu buzzaata kiyiribwa naddala we kiyiribwa patuwaata mpaata kati so okunkuba empozi n'okola ki nonneerabiza waliyo akafo bakayita half London kakola kyako kakola kyakafa ka half London kafo kasanyukirwamu naye nga bakayita half London kali kitovu awo ate kati bakyakola muno karantini bakyakola ate tujja kwewa social distancing toninaana nnyo kati ekitegeeza tuba tugenze Nakifuma tusooka mu half London si mu byalo tusooka mu half London tuva half London netubaala abantu b'e Nakifuma bwe tuba bakubanyumiza ku Patriko mu buto bwe bakuyitanga mannya ki? Sande. Bakuyitanga ni? Sande. Sande? Lwaki Sande? Banzaala lwa Sande. Ne bakazaako lya Sande. Ng'olwani alitandika erya Sande. Seka bakulu bange abo be baali ntuuma nabo si bangu. Bannange. Nabo nga bakola ekigambo walyagala tewalyagala. Ate ogenda okutandika okutegeera nga lyerinnya lyo kati oba obakaayanya lwaki. Kati obuzibu bwali ng'ate ngenda ku ssomero ate ng'eryo tebalitaddeeko ku bipapula byange. Erya Sande naye ng'ate bonna bonna lye bamanyi erya Sande. Oka nga lye bampitanga. Tebakutumayoko ddala. Basobola okuba nga ebirala bizza ate nkuze n'osamba omupiira n'ogusamba nnyo ne bakuyita amannya g'abasambi b'omupiira abaaliwo emyaka egyo. Patwalerekerawo tulimba naye bakuyitako lyani. Kati erya Sande nga tokaayanye. Erya Sande lyondiraba likufaanana. Waliwo erinnya lye batuuma omuntu ne bamukazaako eryakapaapaali ng'olaba kapaapaali limufaanana. Kati olaba kwefulukuta oba akugaba nickname goyinza muwa nickname ki? Eyo tolimuggyako. Eryakwefu. Era ndowooza olaba era tokiraba nti era afaanana bakipako. Bw'ogambye. Kati gwe bakutuuma amannya ki ag'abana abasambi b'akapiira. Ennaku ez'olwo omusajja nga bayita Philip Omondi. Yasamba omupiira Godfrey Kateregga. Kati gwe ne bakuwa lyaki? Paul Sali nali nkwata golo kati essaawa ento kyazikwata. Kati bino bye mwanteekamu nkyalina obudde obusamba omupiira negina emyaka eginzizeeko ne ginfuukira ekirala. Amagumba gakyakyuka. Naye kati ekyo kitulaga nti olinga eyalina eddalu wali waddalu walinga mukaka. Nali mukakamu nnyo. Okakasa? Nnyo. Mu buto? Obukakamu bwakoma? Ne mu bukulu. Patwa n'ebintu by'okunimba sigenda bikkiriza. Ekigambo bukakamu omanyi kyekitegeeza oba tokimanyi? Ekigambo bukakamu omanyi ate okaayana siri mukakamu. Ate nze batu gwendaba mulala nnyo si mukakamu. Ondaba ddi? Ono gwendaba era wano ne gwempulira ku radio. Wakoma kundaba no lwankyaza. Nodama kundaba oli mwatokesa lumonde. Ozemu kundaba? Babokesa. Ero nga mumpatisi. Nina ku lumonde. Lumonde ye mwamulya. Twalya lumonde. Era bizonto sikyabyagala. Sajja byalya lumonde ng'ayokya naye nga bimulya oba birina bimuwoza bitya. Ekigambo bokiwulira nti bizonto. Bannange lumonde yali ayokya naye nga omusajja oli ajja. Alya n'amubabula n'agiragira obumwa naye era ng'alina okubanga. Anyway. Munange ndi mukakamu. Naye nedda olaba Pat bw'ogamba abantu nti oli mukkakamu okusinza ku Patriko Mujuuka gwe balaba. Olina nti ebintu ebyo byawula. Noyita Patriko noyita Patrick. Patriko ati Patriko gw'osanga oluusi nga yatali mukkakamu aba mu character. Naye omanyi ate nze Mukama ekwegamba ndowooza akireetawo kuba buli lwenkusanga nsanga Patriko. Sisanga nko Patriko. Wansanga ne sister wo wasanga ani? Ate ebyo byogedde. Kampaate.
nini nakuwata emeka emmere ino okugwawo yonna tulina giteeka muno amanze naali ennyo nedda awaata tesiyali ennyo owaata n'owaatira abalala n'obawa nabo ne batandikira awo okitegedde bw'owaata n'omaliriza okuwaata bina abakazi munaye bye bayitamu ate munaye kisinga okunyiza okimanyi nti abakazi ebiseera ebisinga bye bamaliriza okuwaata emmere oluusi tebagirya nako bambi baba bagiwaatira mmwe n'amala okugiwaata n'afumba n'ojja n'otandika okuwoza mbu ate bino tebyawoomye kati omanyi obulumi awo bw'oyiseemu paatu omuntu najja n'akugamba nti tebyawoomye alina oddamu butono ofumba endala omanyi kyekitegeeza lwaki oba wafumbye ebitaawo kati tekatugezesa ebibyo mukulu tujja kudda enja tubanyumiza abantu bwe binaaba bitambudde nze gyo beegambya nja bagambira na ku leediyo nti ki kyenneekoze naye nga nabo bajja kuba bamaze okuba nga bakiraba Patriko nga nkuzizaayo katono y'emabega okusoma kwo otuwadde amannya ge bakuyita aganniikinneemu ge bakuwa olwo erya sande limaze okuba nga terikola erinnya awe nagenda mu ssomero ne lifiira ddala awaka abamu baali bakyali mpita ewaka naye ku ssomero nga terikola ku ssomero teryatuuka nayo Patriko Mujuuka nelikwajja Patriko lolivaawo lino nga ntandise bino ebyabakwefu ebyakatemba ani yalyongeramu eddala muwala bamuyita Hezo ani Hezo twazannyanga naye emizannyo onyiize ate nyigirako omuntu nebuuza bwebuuza Hezo yali mpita olwo ng'atuuka anti twazannyanga naye emizannyo ngenda ku leediyo n'alimpitirayo ate ngenda okulaba nga linyumye nange nendirekerayo nerikala abasomesa bakwagalanga byabanga bitya abasomesa banjagala kuviira ddala mu P1 C bwe batuwa ebiseera ebiseera bakola ABC batugamba categories bwe bazikola ebe ey'abagezi mu P1 si bwe kibawo ne mu bibiina ebirala yes naye mu P1 abaasooka okujja babeera mu abaddako mu B abaasembayo mu C kati nze nali ku baasembayo okujja nengenda mu C eno mbyawaggulu bye baawukanira P2 nali mu P2A waata kampaati kubanga nabo okwejubisa kungi otandise okunnimba naye lwaki wano siwe manfuirayoko ku ssimu naye nga Patriko bambi ofubye okuwaata okimanyi ng'ate mmaze emyaka egisukka mu 2 nga sikwata ku ttooke kati olowooza essaawa enakulaba oweewakolooza alowooza era nsaba busabi babeere nga tebandaba ogifumba ewaani ate ebuwo anti agenda kugamba n'ebyenda bye ku TV African mani omugamba ebyo wangi katonda ki n'okunnyumiza nti yandabye nga mbikola bino alina kusirika busirisi tagenda kubyogerako ozikiza watugambidde wali erintu egamba obuwulu bwakunyumira nnyo biki ebyo essaawa eno ensobi kale zoyinza okuba nga zewakola mu buwulu zotandiyagadde mulala mu buwulu kukola oba biki byewandiyagadde okugamba omuntu nga mu buwulu essaawa eno ebiyinza omuyamba mu bulamu bwe omuwulu nga bw'owaata binkalubirizo bikola byombi gikole kati watusooke tunyumye naawa oba nsooke empate nedda okunyumya kujja kuba kwa mulala era gwe naleeta ndowooza ku Friday eddako ye ndowooza yajja okunyumya kati gwe ebibyo birina bikola bibiri omulundi gumu okitegeera kati lwaki mwandiisire omunaafumba omuceere anti era gwe abadde ajja ogufumba anti omuceere mbugga ogwekakasa mbugumanyi bulungi naye lwaki onnimba nnyumiza obuwuulu tombuzaabuza omuvubuka kyenakola mu buwuulu kikyo ensobi ki zoyinza okuba nga zewakola mu buwuulu essaawa eno omuntu ali mu mbeera y'emu zotandiyagadde akole ate era biki byewandibadde omugambe biyinza okuba nga bimuyambako muyisa mu bulamu bw'ensi eno mu buwuulu bwange nagulanga ebikopo byange naye nga mbigula mpulapula mutawuni batundanga ebikopo nga babitunda singi 1,000 ebya plastic tampeko ebyebbumba babiriko ekifaananyi ky'omutima oluusi biriko ebigamba I love you oba I miss you kati ng'ogulayo bw'ofunyeyo n'ogulayo leero enkyawo enfuna 10 nendugulamu wuma yalinga oba ya 10 era nayo n'ejiiko 10 kati nga nzija mbigula bwe nti ompolampola ninzijuza sebe boxi ninjijuzawo ng'erimu ebikopo byange biwera naye nga natandikanga okunywa caayi nga biba tebinnaddugalako ggwayo sisoozaayo n'ekimu nga byonna binasooka kubimalayo nga ninasooka bimalayo nindyoka nze olusobola okujja mu kayumbako kaggula nga kawunya naye ng'okayingira ate nga kakate n'okasulamu n'enkira n'otandikirawo nagulanga amata nga sinywa mukalu ate nsula mbeera ndi bwomu nnyo omukalu nangula mata
n'oganywera mu kikopo kino n'okirekaawo n'enkya n'ojja n'onywa n'okirekaawo ogenda okutuuka mu nju gwe wennyini n'ekuwunyirira naye ate n'ogisulamu omulundi omulala ogisulamu of course nange oluusi n'osiimuula ennyumba kati oba oyagala okugenda okuywayo amazzi ebweru n'owulira baneiba nga banyumya ku lubalaza n'ogamba siina agenda kubuuza bantu n'osigala mu kayumbako n'amazzigo olugira ofuluma bufulumi n'ogenda n'ogaleka omwo ne bannange nga wagigattagatta nnyo buulu ate tulina agenda kugamba tubafuna nga ba weekend abaana nga bakyala weekend kyenali ntya ngeri gye nalina akayumba kange nga kalungi kagazi engeri gye mutaalimu bikatawaanya nti ate zino ntebe ate nga kaburiithinga kati naye nti bwe ndireeta omuntu wano ayinza obutagenda ekyekyantiisanga kali kakodyo kakugoba abantu butakyali nga mmanyi bwe ndirowooza nsimanyireetayo wa wiikendi awaka ajja kusigalawo bino bye byakutwala mu bufaadha sisomanga ku bufaadha anti era walingizaayo kale sigendangayo wakola otya sirinnyangayo lwakuba ni musajja mukatuliki naye kati abantu kyebalooleza nti ate era ng'embeera zange n'ez'abafaadha zaawukanira wamu wokka nti nze ndi taata mumajjo ate bo tebaba kati awo wokka we twawukana naye wasigaddeabafaadha siyomba sirwana ndi musajja munnaddiini patutolwana tokuba nze ndi poliyo nze olinnyako n'otambula n'ogenda bwe ninnyako ebiseera bino ate kuva dda ate edda nali munafu nga sobola nakutandika lutalo olaba situtandika kati era olaba sitandika kati ng'amaanyi mwegali naintu y'okumbuzabuza n'okunnimba Patriko kimanyi nti abantu boyogera nabo bakulaba bonna ate kunsi nnamba gy'oyogera nayo sikuba baana bange kati nkube mwana waani eyanzaalira ow'okkuba katonda wange ekyo kirungi munnange naye nze muna ebye nawulirako kale ffe bye twawulirako ba Facebook inlo ebiseera biri wali muli ba Facebook inlo bange ba Facebook inlo ebiseera biri kwegamba wali muzibu nnyo empinga kwegamba zanguwa nga nzijja wa musajja wattu n'amaanyi no siina bulungi njagala okatiriza ekigambo ekyo tukitegeere amaanyi agalwana sigalina bulungi weewaawo awo toyogedde bu naye manyi tunamalira programu ino ng'ontamye ate nga saagala kutama ye lwaki tetulekera awo ate tunnaba era tukyalina nno n'abamasimu okitegeera tukyalina n'abamasimu abalina okutubulira byonna byebagala okuba nga batubulira bye batugamba nange nga sinaba kujja ku mbeera eyo yennyini ey'obufaadha abaana bangi bambi abaagala okubaako bye bakola kibye bakola mu bulamu bw'ensi eno oli naayagala okubeera tica naayagala okubeera dokita oli naayagala okubeera nansi naye ebintu ne bigaana ebituuka wakati awo n'atabitegeera olowooza omuntu okola otya nga ekirooto ky'olaba ng'ekisebengerera ekigenda no obuzibu obusooka bwe buva tetulina gye bandiise career guidance nti tetufuna batusomesa ku mirimu ku bya mirimu specifically exactly yes nti omuntu akutuuza akubuuza eddayana oyagala kukola mulimu ki gwe wennyini wesa nandiyagadde kukola mulimu guno lwaki ne mukiteesaako n'olyoka olaba nti oli mu layini ntuufu naye kati abamu emirimu twabuukiranga mibuukire oli kati abaagala okukola ku tv lwakuba balaba ddayana ku tv enkyana omusanga ga njagala kuzannya mizannyo kubanga alaba eddayana mu mizannyo enkyana ga nti njagala kukola boutique kubanga alaba eddayana ne boutique so nga twegomba abantu ne twagala okubeera kiki bali nga tetutunudde ku bunafu bwaffe oba maanyi gaffe so nekiba nga kyetaagisa tufune career guidance eyo abantu babayigirize ku mirimu nti weetaaga obona onokola omulimu guno weetaaga kino nakino nakino omulimu guno gulina advantage eno ne disadvantage zino bweziti so omuntu abeere n'ekirooto ekyo ng'alina kwabeesinga naye kati tubeera n'ebirooto nga tubibuukidde bubuukizi olw'okuba nga gundi kyali nange kyenjagala mbeere n'okoppa bukopi n'ogenda n'ekyo naye tomazeeyo kuwaata naye ati omanyi ndowooza gano gajja kumala bw'oba oli olowooza oyinza okulya eminwe ng'emeka bw'oba balabalamu giriko essaawa kale bwe kiba kyankya ekyenkya sitera kulya nnyo minwe nagimmala
eminwe ena bwoba obutono egiwe eminwe nga gyegasa ena gimmala ena gima ate bweba lanchi olowooza bw'oba okutumira mmere yo oba tonampereza minwe 7 oba onkoze bubi nate nayo gisi mingi okusinziira ku ndi abasajja gye balyamu si wabi oba otidde lwakuba nti abe Nakifuma bakulaba ate abe Nakifuma nabo baagala musajja alya bwe bakugamba lwaki oba oyagala omuntu atale omuntu alya kubanga bw'ojja okuma okulya n'amaanyi Uncle Pat kati munnange ekiddako tuba tulina okwoza emmere eno era amasanda ago ngakwatemu amasanda gano olaba bino byoba olaba wano gano masanda already gaba gakoze ekigamaze okuvaako kasito gateeka bwoti mu mazzi gano golaba masanda kati ngeri gye twamaze okunaaba engalo zaffe era yessaawa oba olina okwoza emino gino nga bw'ogiraba ne tulaba ekiddako anko katukozesa ebyotakolangako wuwo kino kyo si byaki abantu babeera ne bagamba banaye Patu ankolera naye nandyagadde omulabako munaye ng'akola na kino kibeera kitya okitegeera obalowoleza oba no bwe baŋŋambye ali golooza wagenze naawe okwesimbawo nga abantu bakimanyi nti obakolera abantu bakimanyi obakolera kale oneefunidde emintu y'olusaago kankongeremu n'amazzi naye no tebamala gagiteekamu batyo emmere ogyo gy'osobola n'ogipangamu obulungi okupanga tekitegeeza nti osimbya layini naye emmere gy'oba ogenda okusaanikaoyogerako ati bwejjamu nkulaba engeri gy'ositulamu bw'oba omaze okuteekamu wali eri muno olina making sure nti egendamu obulungi bweti ensonda zonna nezikola si ne zinywa bwe biba mukulu webijoji mufuubi bwotyo tola nti waliwo enjawulo naye kwefu tuweeyo essimu tuwe essimu kale ali ku ssimu mukwano kale bambi naye bale kutulaba mukwano ye mukwano sayinza okuwuliza naye senda lwekibuzeemu awo kiriwa mukwano musaddemu tteeke naye ate erisooka balimenyamu mu makati naye ate mwe temulimenyeemu nga temulimenyeemu tuwe ensonga lwaki olowooza balimenyamu ensonga lwaki balimenyamu ekyo kyanga eby'obuwangwa ettooke emmere eyo nekakanyala mbwe emmere tegera kakanyala ng'olimenyemu wakati kale tweyanze twagala omulala w'essimu ate mwe abagenda era otuyambako okukola ki okumeekya sure okumanya eno sayidi yeesooka oba eno yeesooka naye golooza sayidi kyesooka esooka yeesooka kale ali ku ssimu omulala naye munnange ofukamidde ebinyuma beerawo ali ku ssimu twogera n'ani ono Ismaili oli luddawa mukwano ndi ne honorable wuuno awaata honorable oyo olunaku lwaleero asookedde pankapanka naye leero bamulina omuyigiriza kyebaita okufumba weewaawo wanagenda okuddayo ewuwe nga weewaawo bw'okufumba okumanyisebo leka naawe oki kyosinga okumanya okufumba enkoko eyo naddala nga ya mu luwombo era nkoko si kigere era okimanyina okimanyi awe kale tweyanze gaha omulala yes kale kanfuneko omulala ali ku ssimu yes twogerako nani ono mukwano mwogerako nani fapawazeza na tiimu ffe tuddako onalebo wuuno onalebo mulabye yeejaga okufa okitegeera onalebo yeejaga okufa naye maama onalebo ng'atono emmere tunaagirya ddi ono yanyumiza emboozi nkola anyumya olokosa nnyo onalebo sooka omuleke amaye okutegekera ekyemisana atulage ng'asaaniika buli kimu kale tweyanze ani papa wazeza na tiimu ffe tudda kale katufunayoko omulala omulala ali ku ssimu kale katusembyeyo ndowooza ono alabika nga bwatyo kale agenze kale ke kaseera engeri gye tuva okuba nga tujjawo wali tujjawo ebikuta engalo zino tulina omekeya sure ate zo zikola ki zitukula tuyeke tuwunzike bulungi wali ozeemu fukamira olinako ebizigo nga tugenda kuyiwamu
anti ebizigo bijjako amasaana anedda kati ate wano engeri gy'oba oli mu bino osobola okweyambisa butto oyinawo butto uyo kwefa mulina mulenge oyo talina kyatabeera nakyo bigambo ki ebisemba by'oyinza okwagala okugamba abantu essaawa enabadde bakulaba ababadde batulaba njagala kubeebaza mwebali nnyo mwebali ddala kulaba BBS telefayina eyaffe leero olunaku luliko okulonda olwokuba luliko okulonda olunaku olwaleero njagala kukubiriza abantu tulonde bulungi abagenda okulonda mu kamyufu mugende mulonde bulungi temulwanirayo kuno okulonda kuggwa leero mmwe mugenda kusigala ku byalo byammwe n'abantu bammwe so temwetema mbale ate oluusi ekiruma mmwe mwetema embale ku mugigi guno ogwa wansi oba ku mutendera gwa wansi naye nga ate bwe mwetemera embale waggulu bo basisinkana ne banyumya ne bateesa ne banywa omwenge gwabwe oba ne balya ennyama yaabwe naye ate mmweno wansi mubalwanira mbeegaidde tetulwana obululu tebutwawula tusigale nga tuli bantu bakakkamu naye nnyo kwebaza n'abavubuka mwenna abavuddeyo okwetaba mu bukulembeze Ssaabasajja ekyo yakitukubiriza era njagala kubeebaza nnyo mwenna abavubuka abavuddeyo ne mwetaba mu bukulembeze abantu nga bagenda okulondebwa abamu batuwa obuwunga abamu batuwa sukaali byonna bye batuwa njagala kubasaba nti tufeeyo nnyo towugulwa sukaali towugulwa bijanjaalo towugulwa ssente zakuwa sente ne bwazikuwa gwe ku mutima gw'obolaba nti tajja kusobola abamu ayinza okuba abaddeko nga takoze kati waba baddeko emyaka gy'abaddeko nga takoze kati akuleetera omutwalo mbw omulondo omuzeera aleme ekkola adde oluvannyuma lw'emyaka 5 era omuwe so kyensaba nti oba omutwalo bwagukuwa gwegulye naye sigaza obwongo bwo kole londa ekintu ekituufu kyokkiriziganya nakyo teri agenda kukutwala kuwawaabiri nti yakuwa sente omulonde n'otamulondo gw'omusango teguliyo abenakifuma njagala kubeebaza mwebali mbeebaza nfukamidde njagala kubeebaza mwebali nnyo ddala abenakifuma kyemukola kya ttendo nnyo Patriko ndi nammwe ndi weekiyiribwawo nasomera mu Kiswa Primary School nenvayo nengenda wali ekyambogo College School nenvayo nengenda Uganda Polytechnic Kyambogo nenvayo nengenda e Makerere by the Makerere nasomera drama nensoma ne degree yange ya music ya public administration and management nengisomera Enkumba kati mbaddewo kitegeeza bintu byonna bino usaanidde kiriya kale weewaawo tweyanzege mwenna abaddeko nga mutugoberera thank you so much twongera okubeebaza buli omu wosinzidde okuba nga olaba program Sumulula wano tugenda okuba ntukiwunzikira ekya weekend wabula tukusaba ojjukirenga okuba nga ogiraba every Monday to Friday zibeera ssaawa emu zennyini ez'okumakya ate paka ssaawa 3 wabula ate buli lunaku olwokutaano ne tukola ekintu ekyenjawulo bwe kiti yenna gw'owulira nti akukolera akitegeere omuntu yonna n'ogwowulira nti ddala akukolera Patriko abantu bakoledde neyanza nnyo neyanze weewaawo tukigadde ekyolunaku lwaleka tugende naye emmere eno bandikulabyeko ngoma ogyetika nogyetika kanyanguye wano buno babuyita buwuuwo kanyanguye mangu wano eno tubeere nga tukiwunzika era nzingalo ezo nali simanyi tizisobodde